nga tukyatambula maaso obadde oŋŋamba abasajja bano gye biri eddakiika nnya nkugambye nze mmanyi ennyawo ezikomye obadde ontwala egundi wane e Congo tubadde tuli Panama tetugenze Panama no obadde oŋŋamba engeri gye battamu batta Patrice Lumumba ddamu buto tugende yindika naawe muziteriyo alina eddakiika nnya tusobola tujja kulabika nga abalalo nga tebikwataganye. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya Noordeen Ntege once again nyina muganda wange Hitman Musomesa olunaku lw'eggulo Musomesa wanjita sooka obuze ku bantu mbaniriza nnyo era nenga nti omanyifu obulamu tubusabira beene netugamba nti awangaale ayibeene Ssaabasajja Kabaka omanyi bw'abaawo buli kimu kyonna kitambula nga bwe kirina okuba mutabani wa Luwangula Muteesa abaganda abali eyo bweza nnyo Omudugavu gy'oli tujjumbire nnyo okudda ku nnono zaffe n'obuwangwa bwaffe ekyo kimu ku kisumuluzo ekigenda okutuyamba okuvaamu omuzungu tuddeyo tweyagale tuddeyo twagale obuwangwa bwaffe tuddeyo twagale ennono zaffe bwe tutyo bwe tujja okuba nga tutwala eggwanga lyaffe maaso. Okay, twabadde wano ne tukola show kantandikire wano ne bambuuza ku bibuuzo nti omukulu omuzza ddi nga tukoze ku America, China, Russia n'ebirala kankusomere mangu speed. Mr. Ntege ono ye mukulu Sendago Umaru. Mr. Ntege webale okuweereza omwami oyo ayina information tusaba omuleetenga Sendago omuwulidde ali Kabalagala. Assalamu alaikum. Ensonga lwaki nkuzizza Spiderman 5030 ono omugezi wamugye wanga wa tabbu omulala n'agamba Musa's medad. I sometimes ask myself how those guys colonized Africa. Really? When you deeply accept their games, really a lot of drama is involved. Musa's medad. Engeri gy'akyogeramu nti engeri gye mulaga nti buli n'engeri gye batubbamu gye batufuga gye batuzannyirako mwabimanya. Lwaki tusigala tuli bwe ne tutwerwanako kati Musazi yalina okumanya civilization yasookera ddala eviira ddala wano mu Kush Empire era ebyobujjanjabi byatandikira wano. ni Muhammad ye dokita yasooka musajja muddugavu wa wano ne Muhammad muddugavu mukushi kushi bwe bali waati baddugavu bavira ddala wano mu West Nile ne bagenda ne bayita malinga n'abanubbi ne basatolinga mu kifo ekyo kya Kemet. Kemet kitegeeza land of the blacks, ettaka ly'abaddugavu. Kati bw'otunuulira omusajja eyasooka okukola emmondo bamuyita Bakins, musajja muddugavu. Bakins yali sire bamutwala ng'omuddu bamujja mu Mali ne bamutwala mu Amerika eyo n'akola emmondo. Bw'otunuulira omusajja yasooka okukola emmotoka Ford mwejja kopi yali musajja muddugavu linnya linvudde mu mutwe osobola batayipingako awo. So bw'otulaba Black Moors be batwala civilization mu Bulaaya. Black Moors bakolanga kyabo teekawo baali basajja abaava mu Africa ne bagenda e Spain era be basooka okubeera bakabaka b'e Spain. Kati mumena kye mutamanyi nti waliwo era ng'omuddugavu afuga muzungu. Ndeka naawe kati ate abazungu tebaagalira ddala dde okukyogerako ekyo. That's the history they are hiding. Ndeetera oba okitegeera waliwo time lwe twafumbekera ku bakulu abo obadde otya ne tufuga India ne tugenda China Mongolia ne tujja Spain n'embiri zikyaliyo. olabye firimu wulira ono wali ogirabe yeeraga omuzungu nga afuga abaddugavu kati ndaga leeta byakuwandiika toleeta video nze kuleetera bamawazi Hitman bannange kati bino abantu be balina okumanya. Mbadde sinaba nakamalayo Black Moors ruled Spain nga bakaleese. Black Moors ruling nsome waggulu wansi wonna owakunyumira. Okay, the Moors were a group of Muslim people of African descent who ruled parts of Spain and Portugal for almost 800 years. The Moors' rule began in 711 AD when they crossed the Strait of Gibraltar and invaded the Iberian Peninsula. Gibraltar wali Malta n'endala zonna. N'agamba
The Islamic Arabs and Moors of Berber or Berber descent in northern Africa across the Strait of Gibraltar onto the Iberian Peninsula, and in a series of raids they conquered Visigoth Christian Hispania. Spain. Their general Tariq ibn Ziyad brought most of Iberia under Islamic rule in an 8-year campaign. Wikipedia. Sibya parapase. Kati gobadde kito kimanyi. Where the Moors ruled Spain black and they were okitegeera. N'ebifaananyi bajja bikulaga. Okay. Palaga baddugavu. African Moors lali erinnya lituteddemu. Baddugavu tebaali Bawarabu. Naye nga baali basiramuka. Baali basiraamu. Naye nga baddugavu bawano bakuushi bano. 800 years nga be bafuga Spain, Gibraltar, Malta, Portugal n'ensi endala mu Bulaaya. Ogambye abaddugavu twakwatamu Bulaaya eyo bwe tuti. Ne tugiteeka wano tuti ne tusonga naye ate omuddugavu kyalina kyeyawukana ku muzungu nti omuddugavu yakwatira mu Bulaaya teyatunda muzungu mu buddu. Ate yali anti ye talina kyabakozesa. Africa is the richest continent. Nga ziri zonna ozigase zonna omukaaga Africa zonna ezisinga obugagga. Mu bugagga muki? Mu minerals n'ebirala byonna. Ngagga mu environment, ngagga mu ttaka, ngagga mu byobugagga by'omu ttaka. Amafuta gonna agali eri combine tegeeza okusinga gali Africa. Gold yali eri tayinza okusinga ali Congo. Babbye Congo okuva mu gy'olukumi paka kati. Balema okumalayo. Otiga kyenkugamba. Abasajja abo Africa yeringa bakatandika kati okumekanizinga agriculture yabo okuba nti balina kati emmere. Ne edda Africa ebadde food store ya Bulaaya. Kan kusomere wano zinakugenda kutemera. Richest continent in the world. According to most economic measures, Africa is considered the richest continent in the world due to its vast natural resources like minerals, diamonds, and fertile land. Even though many of its countries face significant economic challenges and poverty rates remain high. Kati kitwagala okunyonyola lwaki Africa eri mu mbeera gy'erimu era lwaki Africa bakkiriza okutuuka ku ekyo okunyigirizibwa nga n'ensonga ezibanyigirizibwa edde baziraba okitegeera. Kati ebbanga eyo yonna Africa yatambula paka India eyo yonna yafugayo, Mongolia, China. Era kyova olaba ogenda mu China waliyo ba black Chinese ne mu Japan nga baddugavu ne mu India babayisa bubi era ne India kati tunula baddugavu be India balalu bajje ne wafu anti bana abaddugavu abatambula ogenda eri be baleka bazaddeyo lwese y'obuddugavu nabo bakanga muke ne bazaala nayo abasajja abo beera ne balekayo n'amasaza manene era bw'ogenda India lwakuba nerabidde amasaza bwe babayita abaddugavu be India abo okitegeera bwe bakebera genetics zaabwe bali connected n'abafirika ba wano bulungi nnyo. Kati abazungu bakugamba nti Christopher Columbus yavumbula America, tagivumbulangako. Taata wa Mansa Musa, Abdullahi Musa, ye yasooka okugenda n'avumbula America. Era yabudiketinga Namulondo yagisuulawo n'agamba mutabani we jangu otuule ngenda ku expedition njagala kulaba oguyanja guno gwa Atlantic gye gukoma. N'akola amaato n'agenda n'abantu emitwalo 2 ne bagenda mu America. Era mu katabo mu jjano ya Christopher Columbus akulaga nti bwatuuka mu America yasangayo abaddugavu. Kitegeeza tavumbulako America. Abaddugavu bwe in fact ne ba Vikings basooka ku Columbus ogenda. Naye ekyo ekyagundibwa bamansa Musa baali bagenze kukola ki? Taata yagenda ku expedition Abdullahi Musa ng'ayagala kumanya ocean ekomawa nga lwetula nga ngalaba oguyanja ne kukomawa. Kati olw'okuba nti baalina gold mungi n'akozesa amaato. Baali tebatunda baddubo. Bo baalina kati oyo mutabani ng'agula ki? Mutabani wa Mansa Musa, manya mutabani wa Abdullahi Musa, Mansa Musa yagenda okulamaga Emeka yayita Egypt. Wabula buli bwe yayita economy yaleka egudde.
era Egypt okulivivinga economy yayo wayita emyaka 18 ngegudde lwaki gold gwe yagaba obubwerere buluyita nga agaba bwati oweka gold gwe yagaba mu makomo yayita yaleka economy ya Libya ya Egypt ngegudde nga ate malimu yani badde erinnya bulinnya ate ng'erinnya ki sente bwe ziyitira obungi ate zirinnya bulinnya zigwa bugwe kati era bw'ogenda Zimbabwe ng'oyagala singi 10 bakozesa wheelbarrow ey'olukumi wheelbarrow ya sente olwo 1000 ng'oyagala omutwalo eba kutiya era Zimbabwe sente bazitimba mu tobiraba tinyigakawe kati gold yaleka gold mungi nnyo nga buli muntu yenna alina gold kati essence ya currency eba efa wabuuziza ku baddugavu ababeere mu India waliwo agaba bayita ba Sidis oba Habshish waliyo n'omulala abalala era aba Gujarati waliwo asembayo oyo Karnataka Andhra Pradesh ani aliwa oba Abahindu nebino zino states zibasangibwamu oba Abahindu oba nebo bali common Abahindu be bannannyini nsi waliwo abo nze njadde ijjukira erinnya kati Sidis Habshish taata wa Mansa Musa asuddewo agenze okukola ku expedition mu America agenze okulaba oguyanja gukomawa yasibira mu America asanga ekisi kiri eyo n'awamba nno ddala wasangayo ku bantuntu Red Indians baliyo n'abazaalamu n'abaana n'alekayo resi namba nkugambye yagenda n'abantu emitwalo 2 abaddugavu bali ku maato batambulira ku kyogo nga bayina gundo redde Africa ye muku nsi gomanyi ezasooka okukola ocean esaabalika kati nno manya agenda atya yasooka n'asindika expedition yasooka omuyaga ne gugikuba era mbirowoozezeeko ebyo bwe batadda nagamba ekisoboka n'agenda ebikemeti mu baddugavu ewali abawarabu kati abanubbi n'abakuushi eyo wali architect abaakabye ennyo ba physicians abaakabye ne bamudesigningira amaato n'aba gold omuyitirivu bwe bamudesigningira amaato yagenda n'abantu abasoba mu mutwalo ogumu namulondo n'agireka omutwalo mulamba baliwo ebiseera ebyo nga bangi omuddugavu myaka ki egyo da bali tuli myaka nga mu gy'olunaana eyo baddadda ne bagenda ne bakolayo ne gundi era ono Columbus agenda okutuuka mu America akugamba mu katabo ke ensangayo abaddugavu asangayo n'amaato era ne Christopher Columbus ogenda ku expedition ye yakozesa baddugavu kubanga abaddugavu ebiseera ebyo baalina amagezi mangi ku by'oku mazzi era bye yakozesa okumuyambako okugenda gwe teekamu did Christopher Columbus find black Africans in America ono yaliyo yafa 1337 Mansa Musa oyo ye mwana oli Abdullah Musa ekitaawe naye ono ndoza yasingogira teekako Abdullah Musa's trip to America Abdullah Musa oba Abdullah Mansa Musa ye mukulu Mansa kati bona abasajja balina ensonyi nyingi they can't admit wakati kakegamba gwokimanyi nti abasajja batulimbe teri yagenda ku mwezi eyo naye tugenda giwa lesoni yaayo nti teri yagenda ku mwezi otuusewo did Mansa Musa travel to America kangebere Abdullah Musa bajja kuleeta Mansa Musa omuto Atlantic voyage bwe bagiyita of the predecessor of Mansa Musa Wikipedia genda in 1324 while staying in Cairo during his Hajj Mansa Musa mu time ye yokola hijja ogenze ku hijja jembadde ate nzirako oli bamuyita Abdullah Musa kamukowa taata we bamuyitani Abdu Musa not Umar Mulete gwaliyo birabo otya otuwa magezi ki byetwogera obitegeera bikuza mabega
obiraba otya we tutambulira tugenze ku musajja akyasinza obugagga bukyanga ensi esondebwawo. Abo abazungu bawakana. Naye bakikkiriza. Bawakana ate nze nkugambye. Oteekamu bawakana. Bw'oteekamu richest man in history. Bawakanira ddala. Bagamba ki? Bo balina owaabwe gwe bateekawo. Ani? Webali abaabwe. Abayo ssebo. Buli w'oteeka. Nkugambye teekamu kabaka richest man. Sulemaani. Ate waabwe era era si waabwe. Bo bagamba waabwe. Ate bo bagamba waabwe. Sulemaani si waabwe. Naye ne Sulemaani obugagga bwe yalina. Tebusobola dde okutuuka mu kkoota ya Mansa Musa. Mansa Musa, the ruler of the Mali Empire in the 14th century, is often considered to be the richest person in history. His wealth came from Mali's large gold reserves. Bamuleeta nno. Nkugambye abazungu bakyawakana. In history ever, Mansa Musa gwo wakana bo tebawakana. Nze nawe mbigiraawo nina bakakensa bange. Nedda. Bempitamu. Kati eno gyaleese. King Solomon was great, but Mansa Musa was greater. Owulira? Mansa Musa is known till date to be the wealthiest king in history. He was the ruler of the Mali Empire from 1312 to 1337. He is often regarded as the richest person in history. In history, kabeba kitabe bonna baali bagagga. Anti obugagga asikira busikira okubujja ku kitaawe nga kitaawe asuddewo Namulondo akwate kuba akola ki era wano bakulaga nti trip ye gye yagendera mutaate bamuyita Faga Leye era ng'ono Faga Leye abajjajja wa Mansa Musa yazaala Mansa Muhammad ibn Musa oba okitegeera bagamba nti bwe yagenda ku expedition teyadda teyakomawo mu Africa yagendera ddala teyadda oba okitegeera kati baabazungu bino bibagaana okukkiriza naye ng'oleda ate bwe tudda mu bifaananyi ebyedda bikulaga nti ono Christopher Columbus agenda otuuka mu America yasangayo abaddugavu naye ng'ate abaddugavu abo bajja ne taata wa Mansa Musa oba kategeera kati wewe tujja nti abaddugavu bonna muganda wange kyabadde agamba tekiri nti ekyabagwako baali bakyetegekedde agamba ekiriwo kati atagamba nti baamanya mufune bulungi agamba ekimwewuunyisa nti bino byonna ebigenda mu maaso n'engeri gye batuferamu nga asinzira ku ntemaatema nti kiraga twazibuka amaaso naye tetulina kyetukola naye twongera kunyumya nti ate leero baakubye wano ate babbye kino kati tugende ku buzibu bwe tuliko bwe bamala okuleeta colonization bwe baali batema empenda wano mu Uganda batandika okutema empenda oba ensalosalo mu 1928 okitegeera basangawo tribes 125 kati bo basinziiranga ku nnyanja n'ensozi ennene okutema boundaries kati jukira Leopold yali ekongo yali mu Luvu n'akuba boundaries nnene nnyo oba okitegeera kati bw'otunuulira Abanyarwanda by then balina obwakabaka obw'amaanyi era obwali obugazi era Rwanda ze zimu ku nsi ezalina obwakabaka ate zaasooka okubeera ne n'abakyala nga n'abakyala oba okitegeera kati obwakabaka obwo bwajjanga ne bwextendinga okitegeera paka wano mu Uganda bwajjanga bukoma Kisolo obwa Rwanda kati ne bujja ne busala paka Goma era wone Goma walingawo batuusi kati bamala okusala bamaze okukola boundaries kati jukira baawudde yawudde era bw'otunuulira Kenya eyo wava abaddusi b'emisinde bafaanaganya amanya n'abaliwo bwawa Kipropo naye balina kubaawa kati nolaba osagamba Kenya yatwala ekitundu kya Uganda ekinene era Amini yayagalako okuba yayagalako kizza awo nawolaba kano kaanga akakutamu bwe kati wano kuleka Victoria era yagala kamaleyo lwaki kakutamamu ne bakikulira ki bo baali badesigning eri nga bakaya n'eri it was a tug of war kugujuba nasu bali kumunyago tematema kiro eno 10 eno otatembiriza nya oba kitegeeza naye nga jikira baawula heritage y'abantu abali mu boundaries ezo nti osanga Kipirimo oba Kiptegei eno ng'ate bajjajja abazaala kitaawo ate bali Kenya Kipsanga weeri Kiptegei weno kati baba badduka n'okudduka nga batukiikira noga niyo yalaka mu Kenya bamala gamba Kiptegei of Uganda noga okay naye ng'ate waliwo ne Kiptegei alimu gwadduka naye owe Kenya okategeera so kati mu kutema boundaries ezo bayawula heritage y'abantu bangi
ne babagatta mu heritage y'abantu ate abali oppositely nga tebasobola kukwatagana okategeera. So kati bwe tutunuulira incidents eno kuba lyadda ngamba naye bwe baba nga bano batuuse ate lwaki balwanira okufuna recognition e Congo? Awo wennyini awo tuli nti tuli mu mbeera abantu beegwa mu malaka twagala recognition. Bano Banyarwanda baddugavu beeno eno waliyo abakongo abalingala abaki abayina gundi heritage y'enjawulo. Wano waliwo abali wano abagamba nti ate omukongo agamba mwe muli Banyarwanda mugende ewammwe. Kati era nolikyade mu bwongo bwali butambudde bwe mutyo nti bwe baba Abanyarwanda kyeki balwanya okubeera recognize e Congo nga bayina ensi bayina ewaabwe. Ate ne Kagame ekifo ky'okuyita Abanyarwanda banne abawa obutuuze e Rwanda ate lwaki abalwanira bafune obutuuze e Congo? Kati kyekiri kyegambye nti bwe tuddayo mu colonial division of Africa nga bagujubanira Africa mu Strabane partition nga bwe tugaye nti Kiputegeyo Musanga abeera Uganda naye nga bajjajja be bali Kenya nti olw'okuba bwe bali batema awantu awo bo tebaafa ku tribal heritage zaaliwo. Kati tebaafa ku bantu baali mu bitundu ebyo abasangiddwa mu bitundu ebyo bana bagweno oba bagweno kwegamba kyategeeza Musomesa kuba bayogera heritage kigazi nti waliwo ebintu ebitambulirwako obuwangwa ennimi enkula y'abantu enkola ya buli kintu okitegedde. Kaakati oli bwe yajjanga yagambanga bugambi oyogera Luganda gwe oli weeri oyogera Luganda oli weeno naye ng'akugatte mu b'Oluswayiri eno angasse mu b'Olulingala mubali enkima. Kati genda maaso ne tufuna abatuuze mu Goma na Wanga batuusi era nga baawo. Kati ne tufuna mu Uganda ekisolo abatuuze nga Banyarwanda olwo bafuuse Bannayuganda okategeera. Kati ebbanga ne lijjanga litambula ng'Abakongo abamu bakisanze nga kizibu okukkiriziganya n'abatuusi be baasalira ero Congo. Ne mu Uganda kyaliwo twalwawo nnyo okukkiriza Abanyarwanda abali ekisolo n'abafumbira nti ddala they are part of Uganda. Kati bwe tumala okuva mu independence nga bajja mu 66 okukola constitution bageneralizingira wamu nti ekisolo n'abali ebufumbira bonna Banyarwanda abo Bannayuganda. Kati ne Congo bwe kyali Abanyarwanda abali e Goma ne basigalayo. Kati obukulembeze buno nga Patrice Lumumba first prime minister yali akoze enteekateeka ekkiriza Abanyarwanda bano okubeera nti batuuze ba Congo amaze okutemulwa. Mobutu Sese Seko yali aleeteddwa ba colonialists ng'ali mu nkwawa zaabwe yafuba nnyo okulaba nti aboola Abanyarwanda abali e Goma kuba tebaali Bakongo olwa demarcation zaki anti ngamba babasalira ye yakikola mu mbeera nti ono eyagira yabakola bubi anti nga ali mabega waabwe kuba ne mukuta Patrice Lumumba yalingawo ng'ayimidde bwati nga talina kyayogera naye ekyo twakkaanyiza yali talina kyakkola. Kati yali talina kyakkolera Abazungu baali basazeewo ne bwe yandiganye baali babatta bubisi babiri. Okumanya oli omusajja yakwatigana nnyo ne bacolonials n'ensi n'agikyusa erinnya ani Mobutu Sese Seko agenda okuvako nga atekyali Zaire yali Democratic Republic of Congo. Bano we baagikyusa ng'afudde ani bagisanga Democratic Republic of Congo Mobutu Sese Seko n'agisuula Zaire. Bye bimu ku bintu bye yasembayo kukola nga tannafa. In fact yabikola mu late days of his reign. Era bano bonna bagenza okujja bakabira baani bakisekedi basanzewo Democratic Republic of Congo yaleka agikyuseza Mobutu Sese Seko ng'anaatera okufa naye mu ntandikwa yali nsi ki Zaire ngamba before becoming Zaire simanye yali koloniyo biki yayina erinnya ly'abakolonialist gundi yagituuma Leopold oyo yali agituuma Zaire nga baleese engoye yali Mobutu Sese Seko era anti Mobutu ng'agamba kati nze ndi Mufirika era nga yakolera nnyo Obufirika ng'omuntu ng'oggyeko ebizibu ebirala bw'amala okufuuka yayagala nnyo kakasa nti Africa exists naye yatabapaniya bangi era nga bw'omanya ebintu by'obukulembeze obuganzi bwe. Kati ne tujja tubeera n'obuzibu nti Mobutu ono mu kujja kwe singa naye yateekamu sitampu nga Patrice Lumumba osanga abatuusa abo tebandifunye ki buzibu. Kati Kabila omukulu bwajja ayagala abagobera eddala Laurent Kabila
bagende e Rwanda. Kabira ng'ebyafaayo bye birimu olunyarwanda lungi. Anti ayagala bagende e Rwanda. Omukyala oba ye yali omunyarwanda oba maama we. Kati bw'amala okwatula ekyo ko Museveni ne Kagame. Museveni akirimu. Obadde olowooza kati bagambye nti bwenkyogera takimanyi. Nti ki? Nti bemu ku bafoomingawo Abanyamulenge. Ndeka naawe. Tanka tewazazi zayitanga waffe wali Kyankowe. Nga zikkirira Congo eza Uganda n'amagye birole nayitanga wano waffe ku Mityana Road era n'olwo oluguudo lwafaako majegere kuziyitako ne lufiira ddala complete. Mwebuuza gye ziraga temumanyi. Naye nga tumanyi nti ekkubo ligguka paka Congo. Waliwo olutale gundi e Kasese. Olutalo lwali Banyamulenge na gavumenti ya Kabila. Emundu ekaaba mu nnaku 7 nga Banyamulenge bayingidde Kinsasha. Kabila n'akuba essimu. Angola nejja, Central African Republic nejja, Mali nejja, Chad nejja. Batukube mundu awo tugenda okutuuka e Goma ng'ate Rwanda ne Uganda ffe abeekuba. Mali yatutwaleze. Bagenda tukuba otujja Kinsasha okututuusa e Goma. Nga Uganda ne Rwanda ate twegudde Malaka ffe abeekuba. Embaawo zizo si zange. Golodi wo si wange. Kazini yali afiiriddeyo. Kiki? Kabila bakola ekisoboka kyonna ng'amaze okuleeta ejjepangisi nga balina okumugjawo. Era yafa Masasi. Teyafiira mu nnyonyi. Masasi. Pa. Kabila yafaaki. Masasi teekamu awo assassinated. Teekawo awo mu nnyonyi muki? Bamwambaza bwambaza. Laurent Kabila. Anyonnyola gwalwawo. Assassinated. Wakafunye? Laurent Kabila. Wajituse godda. Biri gumu. January 18th 2001, 61 years Kinshasa DRC. Bodyguard we gamukuba. The president of the Democratic Republic of Congo was assassinated in his office inside his official residence at the Palais. Kati bagenda okukola ebyo. Nga omusuku already ali Uganda. Anti wanga badomboza Uganda ebeereta involved. Omusika nga mukwano nnyo gwa Rasarobu. Rasarobu sambusa. Kuba endongo. Oli wakabi. Sabula. Wagenda okuyita weeks 2 ennaku 14 ng'omusika ali ku ntebe. Bamutaddeko. Yoweri Kaguta Museveni bwakugamba nti muyeekera olowooza aba yenyumya. Kati ye kozi yali yakubako kalulu akamuleeta mu 86. Amukakinana yeetabamu. N'afuna bumeka yafuna ka Christmas kiyonga kamu. Tekaali kamu yeetabamu. Kaali kamu. Nedda tekisoboka. Obadde oli. Tekisoboka. Yalina ekibiina baali bakiyita M. Kibiina ki? Kyogamba bulijjo bamuwayiriza nti ki? Nti akalulu yafuna kamu. Ngafuna ati 1980 ekibiina kye bali bakiyita Uganda People's Movement. UPM. Kebeera akalulu lulwawo votes. Era n'ekipande okirabye yakubya n'ebipande ssebo. Yabirina black and white kiriko nitwenda yoyirika twagala Yoweri Kaguta. Akalumanyika Christmas kiyonga simanyiyo kamulala. Kaakati omwana atuula. Omwana abembereza. Abembereza kabeerawo abaliko organizing abakola ki atambulira ddala. Abakuba ebisanja ebiwera atuuka ku kisembayo bamugaleeta omulala nti nedda tewali ssente za kulonda. Tetulina ssente. Naye nga yejjukira mu kujja kwe yakola omukago. Abanyarwanda abadde abaliko organizing nga baki abakongo. Wekitegeera. Kati bamuteeka ku nninga ekisanja ekyo kyasiba kifugira ku nninga abagaa tewali ssente. Ku mpingu. Nga badda ne Kisekedi ebbali. Ng'alikira Kisekedi akayinsi.
kumbe Kisekedi be bali abakongo bakasangwa bannakabala ate ne mukujja kwe bano ba fathers ababiri aba East Africa tebamutegeera otegeera akantu ako mpulira ne bagana naye omusajja ono kati wajjawo confusion etya Kisekedi afulumya statement nti Abanyarwanda bali Goma si be Banyarwanda abaaliwo in the colonial era. Abanyarwanda abali Goma kati si be Banyarwanda bakasangwa abaliyo era naga nti Abanyarwanda abali mu kubba ebyobugagga Goma na buli kimu si be Banyarwanda abasangibwawo bano bava Rwanda ne Uganda. Abanyarwanda abali Goma kati si be bali abali mu demarcation bwe kiri kyenyogedde mu demarcation ya Congo bwe yali esalibwako bagisala netwaliramu ku Banyarwanda naye abo Abanyarwanda aboogerwako si be baliyo kati bano bagendayo batya era lwaki ojjukidde olutalo olw'okugira mu Butu lutya manyi olw'okugira Kabira olw'Abanyamulenge ndujjukidde Abanyarwanda bangi baluyingiramu nga bava e Rwanda ne Uganda waliyo Abanyarwanda ekisolo badde nti ekisolo waliyo bandiga anti Banyarwanda abali Uganda eri tebalinayo nganda kati Abanyarwanda bakola lolo nene nnyo okuvya ddala 78 paka 86 okuleeta President Museveni mu buyinza abaali wano Abanyarwanda waliyo n'abaava e Rwanda nga yali bazze kulwana ng'obadde okimanyi nti yali akulira ebyokwerinda wano mu Uganda obukessi Paul Kagame Your intelligence. He served in the Uganda army for 20 years. Almost 20 years. Paul Kagame. Yava Majigawan. Agenda mu nsanvu abantu bakaddiwa. Regima. Ne Regima yasigala wena. Regima bamutira Rwanda mu lutalo lw'okununula Rwanda. Obutakanya bujja kwani agenda okubeera president. Ani akwata ne batuula kati mulumbe wali waffe tumumaze kati tulumbye wali mu process y'okuyingira Kigali Regima teyawona bangi abayamba President Yoweri Museveni wano okutuula wali Banyarwanda ne Museveni bangi bayambye okutuula we bali okutuula mu ntebe era kyova olaba naye alliance tezigaanibwanko mu nsi kino kirimu okunyigiriza alliance zazigaaniddwako kino kirimu okunyigiriza kitya kyajjamu obunyakuzi nti waliwo abakozesa ensonga eyo nti Goma waliyo Abanyarwanda ne bayingiza Abanyarwanda okukenenula Kongo ebyobugagga by'e Kongo nga beekwese mu kiri nti tetwasaalibwa wano era nabagamba nyina mukwano gwabe bamuyita Mahoro kankuwe kano namugamba nti byonna bigenda kati ono ali wano e Kampala ku immigration agenda kwawula atya gwe yazze eggulu neyazaalibwawo kankuwe kano kampi Goma ogiraba Goma njiwulira eri yebimu ku bifo ebisingamu zaabu Goma kati wabaddeyo companies ezisima zaabu oyo M23 kyasooka okukola buli kampani egy'okusima esooka kusasula M23 nga tonneetantala kusima bya bugagga bya mutaka omuntu ddala nga munansi abefumbe mutula muggulu mutulawa bw'olaba omuntu nga ganti ekika kyange ndi gundi ate n'atandika okutunda ettaka ly'ekika aba yakita aba takiriiko oba aba mugenyi oba yazze nga mugenyi oba okategeera kati ekyo kyekisooka okulaga akabonero akasooka tu eno si yebadde insurgency esooka eyajjako Kabira asooka taata ey'Abanyamulenge n'atuuka n'okusa assassinating yali backed by Banyarwanda
olw'okuba nti omwana ono ng'awaayo obuyinza abwa Kisekedi Omukongo ba two fathers of East Africa gwe baali tebakkiririzaamu kubanga ono omwana yalekanga bano ba two fathers ne bayingira Kongo ne bakola bye baagala n'emmotoka zaffe nga zitambula bulungi ne zijjayo emiti ne zijjayo ng'era zitambula kyere kuba yali mu agreement nabo. Kati Kisekedi Omukongo agamba nze sigenda kulala resources nga zikwata eri ekigali nga zikwata eri Kampala okufa n'obutanyagwa nedda Kongo esigaze ebintu byayo. Emaali yanyagululwanga eyolekerwa wansi eno mu Banyarwanda nemala neetala olumu neuganda tumanyi gyeraga nze nalaba nnyo birole nga biyita ku lw'emiti naye bigitwalawo kiro simanyi babitwalawo. kati gwatulaba oyinza okulooza nogaa nti naye Abakongo bano kati mu njogera y'olaga nti much as the demarcation nabo babakola mu 1928 baba ba myaka mirala bo ba myaka mirala ne independence za South bafuta bo bali after kuba mu 1928 yali Uganda yo yali ewedde okudemarcatinga kati Kongo erabika yali mu 1933 okay. Kati kyoyina okumanya Kisekedi tabu gyalimu kigenda muzibwalira okwawula Omunyarwanda owa colonization owa colonial demarcation n'Omunyarwanda ayingiddwa obuyinza. Kati kikyalina okukola kuba abasobola Kisekedi Sedi asobola okuba Abanyarwanda abo ye talina gye ligenda bako South Africa, Angola, Burkina Faso M23 bwerema okutuula mu ntebe ne bateesa mbo baagala recognition yaabwe kyekisingo balwanya baagala recognition bategeerekeke nti nabo Bakongo tuli bantu bakulu. Nze mpulira mu kugamba kye bagamba ekyo kye bakulembeza bati mu 1978 waliwo ekiwandiiko ekyafuluma nga kiriko ebigambo bye bagamba nti 10-point program 10-point program kya mu Uganda wano waliwo ekyaliwo waliwo ebyakolebwa abaana bonna okusoma ebyo Besigye abana bagwa mu bulago UPE Besigye tabagwa mu muntu mu bulago singa wali UPE singa ne kati bakyatugoba omusolo gw'omutwe singa bagoba Saimo Muze oba singa adduka atya Muze singa asasula ebyo byonna singa bikola ki bikyaliwo oba ekigenda so tukkirize tugaane waliwo kye batimbye Kongo bati recognition ye gibawerera byo banaasaba ekirala lwaki essaawa ya kakati bwe kibanga Uganda Rwanda twagala nnyo Abanyarwanda abali Kongo bafune recognition lwaki Omunyarwanda we Uganda takyafuna ndaga muntu na passport obuzibu buli ki ate buli Kongo ati bagende e Rwanda bagendewo e Rwanda kati gwe owa Uganda oganya obba wandaga muntu ne passport ate ogamba owe Kongo abibawo obalabiranga ddala abo njebula nina gwendebula anti kyeŋŋamba Minister wa Internal Affairs ng'agamba terindaga muntu ya Munyarwanda bangaye president yabadde yatoye order Minister n'amugamba kikafuuwe tewaliko wano netamalemi negundi onaani Kayibanda naye alakaaba abalundi ate babawa passport ne bagende wabe bawe kati ekyo kyoyogera kyekiri mu kwogerwawa lwakuba bali bagamba nti abamu baazaalibwa wano bambi n'Abanyarwanda baazaalibwa wano bwe bagenda ku Internal Affairs wa tebabawandaga muntu tebafuna passport kati ekyo kijje ku nzi ate nga lwaki tebabawa abamu baaza nga bwotwagala bekabaale benyonyoddeko gwe towula Gashumba bwabyogera benyonyoddeko nti ze bazadde bange Gashumba talina passport ayina Gashumba oyo amanyi okukola passport alina passport anti amanyi okukola kati omuntu amanyi okukola passport tosinza muwakanira kati obuzibu obuli nze wenatiiriddemu lwaki Omunyarwanda we Uganda tafuna passport nandagamu buli ki ate nga president waffe ayagala nnyo Kisekedi alicognizinga Abanyarwanda abali e Kongo demarcation yaabwe gyebawa
n'abaffe wano abave ekisolo bano babawala babala population yafuna passport ng'emala esinga abazze obuzzi. Jajja wa Kayibanda yajja mu Uganda mu 1900 alimba Kayibanda yasooka kuba Munyarwanda kati Murundi tugenze osibanga Murundi kasajja Kakongo buno Bukongo ali mu kuwandiika Barundi obuba abakongo ababa alimba so kati batutunulira embeera bwetyo bikyali tricky ogamba kigwa kitya Kisekedi alina okuba anaabasobola tabasobola ate asayanka mukanzeemu bakone munda Abanyamulenge baatuuka Kinshasa kati olina kyo batumanyi nti okuva eggoma okutuuka mu kibuga ekikulu Kinshasa waliwo kilometers 10,000 nze ennaku nga 2 ovuga motoka kati okuva e Rwanda okutuuka eggoma waliwo kilometers 600 okuva e Kampala okutuuka eggoma waliwo kilometers 5 okitegeera nti obuzibu bagenda okufuna okusukka Goma tebalina bugagazi era bwotunulira embasa ya Uganda yalumbiddwa dda eya Rwanda n'ez'abazungu eri teri obuwagizi babulina Goma obali Abanyarwanda abasangibwayo kuba bo babagambye affe bwe tujja bakola ki bwe kiggwa kiba kiwedde kati eri mu bitundu ebirimu Abakongo bennyini lingala tebabawagira ekintu ekisinga okukalubya olutalo nga tolina support y'abantu b'ogenda kulwanira era kye kyasinga okukubya America e Vietnam terina weesinzira anti bajjanga okubuuza nti ekkubo lino linzigusaawa nga bakuwalya toyi Hitman njagala kusubulira wano era mbu tunaabongereyo pate betuwa bantu mmere tetujja kufiira wano tuwadde dakiika 3 abaddugavu tetwategeera byabufuzi ensonga eri omwana gyagambye nti ne bye tulaba lwaki njagala muddemu kati nti abasajja bano buli mukulembeza ajja bamuteeka mu kkoona kyekiri kyewaŋŋamba mu Butu yali talina kyasobola kukola kutaasa Patrice Lumumba yali mu kkoona kati abakulembeze ba Afrika bonna batya oba mu kutya naye nga byonna babikola ki babiraba era bamanyi nti bibi moze tusiibudde tujja kukomawo inshallah ebibuuzo bimubuuza bye tujja okuddamu Rwanda ki kyobuuza kyotategedde WhatsApp ku message ku namba zolaba wansi awo tube nga tusobola okutambula ffenna byotategedde yongera obuuze Megatron Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba